bagala saba Allah yanukule Hawa namusoke saba Mukama Katonda yanukule Hussein mukalazi leero abalabe tubalina baaba Enusula Nakitende leero tubalina Nabukenya Sauda leero tubalina Sekalembe Hakimu leero baba tubanywezezza Muganza Allah yanukule Nabwali Umaru Allah nsaba yanukule ya Rabbi Haruna Nkata Allah yanukule Kalemba Hadija Allah yanukule oberinnya ndisomye wentyo obaliyito weriri nsaba Allah yanukule Nambozo Aisha nsaba Allah yanukule Katongole Fahadi Allah nsaba munange Allah kwanukule Ali Maliga Allah ayanukule Hasimu Kyaddondo nsaba Mukama Katonda ate ayanukule Abdul Mwanje nsaba Allah mukwano ayanukule nsaba Allah ayanukule munange n'abala message mwezembuse muberenga ate no mukwano munsonyiwa kankwateko kuba nate aba MTN tulabe abayitidde side zeno mpola mu mbeera yonna kibadde kitya Hadija Namuddu Sowedi Rukiya Kyambadde Senyonga webale Muyinda Nalumu Allah yanukule Nakandi Hamida Badiru Nyamuja Abdallah Gajia Musa Kinene Ashirafu Lubulwa Fatuma Birungi Nava Amina Shira Sentamu Namagera Hasara Sebunya Safina Nakanwaji Rukiya Kyambadde saba Allah yanukule ya Rabbi edduwa zammwe zonna ze musabye olunaku lwaleero ate nga tukyasaddaka musaddake producer nkwateye ku simu sebo anganye ate munange angambye akadde keeko akadde angambye Yusufu amasimu galeke bonna gabawa amawulire. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Okay, ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo muganda wange mu mbeera yonna bali kulaba nti ate nno mukwano okyaliyo tugenze mu party yaffe ate esemberayo ddala mpola mu mbeera yonna obunkenke bukyalimu baganda banga bampuliriza ekituufu kiri nti emmundu yandibanga eyinza okuddamu n'eseka ebikompola twandirengera nga bizzeemu okulaba nti ate mukwano biyitaayita abali Middle East bonna mwongere okulaba nti ate mbateeka mu dduwa zammwe olw'ensonga nti omusajja Omumerika Donald Trump agamba nti nedda Donald Trump agamba muganda wange agamba nti nedda mu mbeera yonna sigenda kulaba nti ate muganda wange mbikiriza sigenda kulaba nti ate byonna tubikkiriza mpola mu mbeera yonna Amerika agamba sigenda kuswala mullo sigenda kukkiriza kulaba nti ate nswalira akasajja akabadde ka namba 16 sebo kanswalizaawo nedda sijja kubikkiriza tugenzaawo kakati mugenda kunzikiriza ntandikire obunkenke obuli munda mu ggwanga erya Amerika obunkenke obw'amaanyi ddala obuli munda ate si ku lukalu lwa Amerika nedda buli mu magye wali olabyeko Amerika nga tulabye regime change mu Amerika wali olabyeko regime change munda mu ggwanga erya Amerika baganda bange abampuliriza twandiraba ku bunkenke obw'amaanyi ku gavumenti y'eggwanga erya Amerika ku regime y'omukulu Trump Donald nanti bajenerali ab'amaanyi bali mu kukyusibwa omanyi kye kitegeeza okukyusa jeno omanyi kye kitegeeza okubanga bajenerali basoba mu 15 amakumi 20 bayingidde 3
nga bakyali bavubuka bayina ensimbi bamanyi ebyokulwanyisa webiri bayina mikwano gyabwe gye balese mu magye nabo mu mbeera yonna muganda wange ampuliriza omanyi kyekitegeeza ekyo Muzaffaru atukwase webale nnyo munnange omanyi kyekitegeeza mpola mu mbeera yonna kitegeeza kinene kakati America Hegeth ne Trump bandibanga mukwano ampuliriza naawe andaba bandibanga mukwano boolekedde akattu ak'amaanyi ennyo ennyini ddala bano abasajja bandibanga muganda wange ampuliriza boolekedde akattu ak'amaanyi nnyo muganda wange ampuliriza nnyini ddala anti abasajja bagamba nedda bano ekibagobya bano kiri kimu kyokka bawakanya olutalo gwe bagoba mu magye munda mu ggwanga erya Amerika kino kiyinza oviiramu Amerika neefuna obuzibu baganda bange abampuliriza ate kasita amagye gavumenti zonna ezikyuse kasita amagye abamu bakwatagana n'abantu ba bulijjo kabaka weddemu gw'omukulembeze oba otemye oba ovuddeko ku mulamwa kati mu Amerika bannansi ennamba esinga teyagala bikolwa bya Amerika byekola teyagala bikolwa bya Trump byali mu kukola era twategeddeko nti Trump bali munda mu bisenge by'amakolero mu White House bali mu kubaga amateeka amakakali bagabagira bano abakulu bano bannansi ab'eggwanga erya Amerika nga bagamba gwe banaakwata yenna ng'awakanya ebikolwa gavumenti byekola gavumenti bagamba nti eba eyamba gwe munnansi munna Amerika kati ate wookera ku makya n'obiwakanya bagenda kukuggalira bagenda kukubala nga alidde mu nsi yo olukwe bali mu kubikkaanyaako munda mu ggwanga erya Amerika lwaki bannansi ne bannamagye abamu bannamagye bagobeddwa abamu abakungu balizayininga mu ofiisi ez'enjawulo bannansi abamu badda ku nguudo beekalakaasa bagamba nti Trump muganda wange bagamba nti Trump ebikolwa byo si birungi tuyambe tusaasire ebikolwa bikome Europe yonna amawanga agasinga agataagala kino bali mu kulaba nti bawakanya ebikolwa by'abasajja bya gavumenti eziriko twalengedde nako omukulu eyagenda mu buwaŋŋanguse yali Colonel Prince owa Iran Reza Pahlavi yalengeddwako ng'ayirirwa ebitibwanga bi tomato sauce mu Berlin ggwanga lya Germany bannansi nga be bamuyira tomato sauce nze kamuyite tomato sauce kuba we nalabye nga waafaanana era amagye ge gaamujje mu bantu waliwo liquid eyalengeddwako bano bamuyise liquid naye yabadde nga tomato sauce nga bamuyiwa ku kkooti wano ku bulago emabega ku bulago ku waggulu w'omugongo Pahlavi ono ali mu kulabanga nti mukwano awaga eggwanga eri Amerika aligamba nti Amerika genda olumbe Amerika bikole njagala kudda kukulembera ono Pahlavi baali basajja bazibu nnyo mu gavumenti yaabwe be baali abasajja ab'amaanyi ng'ensi batya be baali abasajja abawagira abakkiriza mu bikolwa by'omusajja Omumerika abawagira ebikolwa by'omusajja Omumerika nga Amerika kyabagamba mu Iran bakikola paka bano abasajja bano Ayatollah we bajja ne bakyusa rigimu barohula paka we bajja ali ku Palo of Africa Radio era bano okukyusa rigimu basooka ne bagenda mu buwaŋŋanguse n'asooka apotera abaali bamwetoolodde bonna nadda n'amaanyi Pahlavi we rohola we yadda we yakomawo ate gavumenti yagisulika
kati wali mu kulowooza ebirala agamba yi maama agamba kuba n'agenda ebweru n'akola ki we yakomawo n'akola ki oswadde kati ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo muganda wange ampuliriza mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala kakati bano bapaharavi omusajja bamuyiridde ebintu mbadde gamba eggwanga eri Amerika munda muganda wange mu ggwanga eri Amerika mitawaana myerere miranga myerere gavumenti ey'eggwanga eri Amerika ekulembera omukulu Trump Donald oluvannyuma lwazino entalo yandyolekera akatyabaga era kino ekibiina Trump kyavaamu abatunuulira ebyobufuzi balaga nti kino ekibiina kyandibanga gwegusembye okuddamu okufuna omukulembeze olw'ensonga nti Trump abakiikiriddeyo bubi mu mbeera yonna ebiri mu Amerika obitegedde tugendeko ku mazzi gwe tuvaako ku mazzi ga Middle East sisobola kuva wano nga sikututteeko olutalo olubindabinda olulabika okwengera era nga ddala kituufu lwengedde wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Turkey. Tayyip Erdogan omusajja ow'amaanyi ensi gwetya bamutya ono naye bamutya tugenda kutuukawo tusooke tugendeko ku mazzi tuwugemukko. Muganda wange mpuliriza ali ku Pearl of Africa Radio kati abasajja bonna eggwanga erya Amerika eggwanga erya Iran buli omu awamba kyamunne ani yabitandika musajja mu Amerika eyabitandikiramu ddala ye musajja omuyiraani ng'aggala Strait of Hormuz. Nakugamba nti ezimu ku nsonga Amerika zaataabala wakati ng'ajja mu lutalo Amerika teyabala nti ono omukulu ajja kuggala Strait of Hormuz ate ebakose wabula ensonda zitulaga nti waliwo ku bajjeno era ku bajjeno abamu abo baagobeddwa. Yagamba Trump nga bali mu White House mu situation room batudde meeting erumba eggwanga erya Iran nga basaba repercussions tudde mu lulimi olwaffe nga basaba biki ebinaava mu lutalo. Ono jena abagamba nti Strait of Hormuz omusajja waanaagiggala. Trump n'agamba tasobola ne waagiggala yetukosezaawa yabirabye era akasajja kagikwatako era neemuyisa bubi. Muganda wange ndaba essaawa zino kakati Amerika ng'ekwata amaato gaayo egenda ku pooti z'omusajja obufulumiro oba Iran weefulumiza ebyamaguzi byayo ne webiyingirira ddala mpolampola mu mbeera yonna ku mazzi omusajja naye ng'aggalawo kakati Iran emugamba wano wetulaga oba olutalo luddiramu wano leka luddiremu wano. Amaato beewamba amaato ge tubawaako gaba matono ge tuba tulabyeko. Waliwo ne ka video akasaturating akatambula nga balaga ejjo olw'eggulo nga balaga emmeeri ey'omusajja Omumerika nga bagiwamba bano abasajja tebazikuba tebazookya bazitereka. Ekyokubiri Iran egenda kugaggawalira ku mazzi wano kati abadde agamba nti Iran egenda kugwa economically era nga ddala kituufu. Amerika n'emyumi in fact buli ggwanga lyonna kasita baziiza woofulumiza ebyamaguzi ebyo oba ogenda kugwa oba webiyingirira. Ojjukira wali emabega we twafunamu obutakkaanya Uganda n'eggwanga erya Rwanda ne baggala booda. Do you remember ebintu ebyalinnya oyagala kwerabira just ate lyali bbanga ttono. Kati muganda wange ampuliriza lwakuba kati Uganda twafuna chance tulina zi booda ez'enjawulo tusobola okuyingiririza ne kati osanga amawanga agamu nga galina pooti emu yokka bweti we bayitira. Kaakati ono Omuyiraani ali ku mazzi asolooza tiwabawo kye bakulimba kyonna. Ekituufu kiri nti kiro na misana Iran kati yataddewo omuguwa yaddidde emabbali n'eteekayo zi mines ez'enjawulo. Kitegeeza we wooka kutandira n'oyitawo owedde baafulumizza maapu location kati abamanyi ebyamazzi abamaato mu bimanyi olwo muganda wange abeera ku mazzi eyo
mumanyi ebyamaato nti kati tulina kuyita wano. Iran yafulumiza location ne bagamba wookwatira wano eyo oba obula yita wano kati olina kuyita wano oba tuli ffenna. Iran ne bateeka mu position weesobola obasololeza obulungi ebakuba bbiiru. Iran ali ku Pale FM ebakuba bbiiru oba B'Amerika oba Bayisirayiri oba baani yo Iran yekola mulimu gumu gwa kusolooza. Era olunaku lwajjo wagirengedde nga ssente zagenze ku banka babasolooza buli omu okusinziira ku maali kijoyisaawo. Dola za Amerika bali bajjako dola za Amerika 2,000 era Iran ebasolooza naye nga n'amaato gonna gawambibwa. Era Amerika yavuddeyo negamba nti yasindise ba muntu nsolo ab'oku mazzi era n'ebyokulwanyisa yamazidde okulaba nti munange bituuka mu Middle East ebimu biri munda mu ggwanga erya Isirayiri bagenda ku mazzi wali ku Strait of Hormuz bagamba Amerika egamba kifuba ddembe Iran totumanyira kavubuka gwe totumanyira tugenda kujja tujjewo mines ezo tuyitewo tugenda kujja tujjewo mine tuyitewo ezo zibbomu zo grenade bootegaatega. Iran yabagambye kijja kutwalira emyezi mukaaga egyekutte ate ekitono okujjawo mines ezo okuzijjawo ate wemba nkukkiriza. Kitegeeza nti wonaamalira emyezi mukaaga ng'ozijjawo eno nga yamaze okusolooza. Ekyokubiri Iran yamugambye era sisobola nange kukkiriza nze kaziteekawo nze nnyina okuzijjawo kubanga eno Strait of Hormuz yange ssebo olina kunkwata mpola. Kati wulira UUVS abamanyi ebyamaato mubitegedde. Iran yazikutte bano basajja bakola ku mazzi. Iran ebakwate bagamba mugende ku mazzi yenna gwe katanda yenna n'akola era olutalo kati lugenze nno ku mazzi gwe katanda yenna n'akola ensobi. Muganda wange Iran's Judiciary Chief Gholam Mohsen Ejei ategezezza agamba batadde ebyokulwanyisa underwater wansi mu mazzi babitumye UUVs eza Islamic Republic Revolutionary Guards Corps IRGC gagamba katuolekere naffe ne ku mazzi tubalindiridde abo tulindiridde zi destroyer tugenda kukuba emmeeri zammwe. Ngayita ku mukutu ogwa Press TV ategeeza agamba tugenda kukuba emmeeri zammwe zonna ezigamba nti z'abasajja balwanyi tugenda kuzikuba tugenda kubakuba. Wano wetulaga tugenda kufa. Amerika egamba nti nzize kujjawo byonna era Amerika erina amaato g'omusajja omwirani ge yawambye wali emabega era Iran emugambye wakati nga zino ensi bbiri zombi zirina obunkenke wabula emu ku zo eyinza okufuna obunkenke badde talabangako mu byafaayo. Iran bafunyemu ku bunkenke emabega wali wakati mu kuteesa awo era Abayirani bo bakubidde abanene baabwe naye tebagwa. Iran yegamba mutukubidde abanene naye tetugwa. Iran weeto weetegeeza ekituufu abanene bakubiddwa. Era Amerika egamba bano abasajja bakola batya sisitiimu yaabwe n'ojjawo taata ne wajjawo omwana n'akola byennyini taata byabadde akola ng'ate bye bikubizza taata. Tubanga abatakoze tubanga aboozezza ne twandika mu ttaka. Kati operation gye tugendako kunoonya nsonga nkulu. Bano abasajja bateeketeeke tubakola bye tubakoze naye tewali kikyukamu yadde. Era Iran evuddeyo egamba tukitegedde nti muli mu kukyusakyusa magye. Secretary Navy Secretary John Ferani ono baamugobye. Era ono abatitayagala nsonga ndala zonna bano basajja b'amaanyi
bana basajja bazibu nnyo twanira bakuligiye mu change mu America ono wa 14 14th high ranking official removed since start of war. Bana abasajja bali banalizing ensonga era ne bagamba nti kituufu kiri nti America togenda kujjayo win. Bino bigambo by'abajjeno bava munda mu ggwanga lya America. Bagamba kituufu bakama baffe tuli bannamagye twagala eggwanga lyaffe. Ekituufu togenda kujjayo win. Era buli ayogera ekigambo ekyo bamugoba. Hegeth amugoba n'amugamba genda, n'amugamba kwate ekkubo ogende. Kati bwe bunkenko obuli munda mu ggwanga eri America. Era America bagamba tukikole kino tukikole ekya Iran tubaswaze na bano. Kati alina okuswaza abantu ensi worldwide, alina okuswaza aba Middle East. America alina okuswaza ne bannansi Abamerika bennyini n'abasirikale ba America abamagye munda mu ggwanga eri America ab'okuswaza ng'eyina bangi bannange. Ali ku Pal FM tulengedde akabinja. America weegame nti tujja ku mazzi tulwanagane tujjewo abakulu bano. Tulengedde akabinja kano nja kagaziya ku ssaawa nnya mu inside story ndowooza kuba kagazi. Waliwo akabinja baganda bange. Olaba nti muwana abahuuthi olaba nti muwana aba Hizbullah n'abahuuthi kye basinza kukana akabinja kye bakasinzaako balina ebyokulwanyisa bingi. Naye wojja mu mutima ogwaba muntu nsolo ono yeekazaako na angel of death, malakul maut, malayika y'okufa era evuddeyo, angel of death okuva munda mu ggwanga erya Iran avuddeyo. Bagamba tujja bawaana kino ekintu kino nakikugamba ojja laba Iran ng'ezzaako ebikola wabbali olengera obubinja. Kakati wuliriza olutalo akadde ndaba kantwala. Waliwo olutalo oluli mu kubindabinda lutandikira ku ki lwava ku ki era tulusuubire tutya tululabamu biki. Zino zonna entalo Ayatollah yazoogerako. Supreme leader eyafa yabagamba tuwe mutandika entalo ku ggwanga erya Iran kasita America ejja. Israeli wejja mu lutalo ekyo kiboke kuba tuli baneiba ne baneiba tulwanagana. Naye owebbali wa luyingiramu tugenda kulaba entalo ezitaggwa mu Middle East. Kati waliwo olubaluka olulala lwengedde ng'omuyembe lwe luliwa. Kasooka enkuba naffe aba Royal Healers bagamba mu mbeera yonna inaatawanyiba obulwadde bwa arusa zikumazeeko nebbanga. Tokkiriza ndwadde zino zikumaleko bbanga. Alumizibwa omugongo, amagulu gakuluma, walionyereko kye bayita amajaani ga azima. Gwe abakulukulu amajaani gano mugafuulenga amajaani gammwe. Ebintu bye tulya, omuka gwe tuwunyiriza okuva mu mafactory mu biki byonna mu mamotoka bitukosa. Tobulanga kati endwadde ezita abantu bagira sukaali ate pressure ate kyendwadde ezo ate bamukolokote bamulongoose. Tokkiriza ebyo mukwano ng'okaddiye genda bakuwe amajaani ga azima ate ku bbeeyi layisi ddala. Abalina prostate oyo nno otuuka n'akadde nga ofuyisiza mu kapiira. Tolinda kaddaako, tolinda mukwano gwange kaddaako mu mbeera yonna wezanyiikirizaako wakola biki byonna genda bakuwe amajaani ga azima oba ga hayati. Abatabanyizibwa sukaali mugende babajjanjabe yabaziba amaaso sukaali temukyatambula pressure. Abalina ebizimba abalina aniya mugende babajjanjabe mukwano. Mu abaami ab'ennyuma mu nsonga abalina kye bayita royal honey kanonga kabisi mubisi gwennyini mukwano onuuna munuune ebisigadde gwe n'obireka. Nuuna mubisi teeka mu mmotoka yo teeka ku dining. Omukyala tajja na kumanya ki alowooza mubisi kumbe kyama kyo. Teeka mu jaketi yo sa ku bodaboda yo gwe nuuna. Oba oyingira wali ewaka ng'oteekayo ejiiko 2 gwe ng'ogende waka bagamba taata gulino wakyuka ennaku zino obinkolera kumbe kyama kyo. Royal Healers yekukolako mu mbeera yonna genda muganda wange bamukuwe ate bagamba nti gwe atawanyizibwamu obulwadde buli bwennyini olina muwezanyiikirizaako olina muka prostate n'ekisenge nga kyafa bagamba bakuwoleko ne kye bayita Royal Extra.
mu mbeera yonna bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobis, Namirembe Road awo ku mafuta ga Lobis, Kasimbe Kavulukano Bus Park, edduuka namba 314 bagamba wewala abafere bana abafere baagala nnyo ebintu ebikola balina branch eriemu yokeri wano ku Namirembe Road era otuukawo ku madaala gaabwe kuliko obugere buliko ekigambo Royal Healers bujja kutwala paka ku dduuka lyabwe weriri ne namba y'essimu ku mulyango weri nnene nnyo eno gye ngendo soma 0749 96 1409 079 9 14 09 enamba ku WhatsApp kweri ne delivery ekolebwa oba MTN 0779 95 92 45 bibanaffe aba Royal Healers tugendeko munda mu ggwanga erya Take tugendeko muganda wange ampiza munda mu ggwanga erya Take abasajja Erdogan Tayyip Erdogan jukira yali kyali waabwe eri yali kyali wa America n'abavaamu kasitova mu munene listen government yonna mu nsi yonna teyagala muntu asaasaanya byama byayo era yene erakoleddeko government sirikangako toyogeranga byama bya government abasajja bakunoonya mu nsi yonna gwese oyagala kubasanguza kati Erdogan yali n'abasajja ba America nga bakola bye bakola Erdogan n'abavaamu era kakananga abagambye oba mungoba mu mikago gyammwe mungobemu era n'abavaamu ojjukira akalulu akaggwa baali baagala nakumujjako baali baagala nakumujjako mu mbeera yonna ono ne bakayiwa ne bakaddamu n'okaddamu Erdogan kati emmundu olengedde obutabanguko munda mu ggwanga erya Take nga waliwo obutabanguko obw'okutta abantu kitta abantu nga kiri amasomero bagakubako zibbomu abolooza kiri wano wokawoka bagira mu Take kati bakizudde bulijjo Tayyip agamba yenna anaakola era yenna anaakola ensobi ne tumanya kivaawa abasajja baategedde bino byonna bibadde bikolebwa nga biva mu basajja muganda wange ampuliza bibadde bikolebwa nga biva mu basajja Abayisirayiri zino ensi bbiri zombi zirina amaanyi era n'omutima omulwanyi bonna bagulina bano baaliko ab'emikwano beemanyi paka munda ekyawukanya Irani ne Isirayiri nti bonna tebamanyi kiri munda mayumba gaabwe mu bisenge bakuba bukubi kati Erdogan amanyi ki ekiri mu Isirayiri Netanyahu amanyi ki ekiri munda mu ggwanga erya Take awo weewali obuzibu omuntu akumanyi nga mwayawukanye mu mbeera yonna wabula kati awo nawo waliwo olutalo olw'amaanyi era tujja kompyalengamu tulabe tukompyalinge mu maanyi tulabe oli akwata kyakumeka ku ssaawa 4 Tayyip akwata kyakumeka Israel akwata kyakumeka ono alina kyakulwanyisa kibyonna kusaanyanjija tugenda kulaba nti mukwano tubiraba mpola mu mbeera yonna bakola batya era banaakola batya ani gwolaba alinamu enkizo ekyenkizo ekimu nkikuwe nti ono Tayyip wa bizinensi ate wa ntalo kyasobola okukola kudduka jjukira tayambyeko Irani oba Isirayiri mu talutalo baddeemu nnyo kyasobola okukola kwata nsimbi kunoonya b'amasinari n'abezza eno Tayyip jjukira ekyenkizo ekibi kyafunyeemu obuzibu yakwata abasajja abajjako Jolani abajjako Bashar al-Assad ne bateekako Jolani bayitira mu ggwanga lye wali ne baserengeta ne bayingira Isirayiri Basharu yafuluma n'ensimbi Basharu yaleka abasajja be abalwanyi mu Syria Basharu yafuluma n'ebyokulwanyisa amanyi gye biri ali munda mu ggwanga lya Russia Basharu Russia bamwebuuzaako tuyambe anaagamba tuyambe nedda kubanga oli yayitira mu ggwanga ly'okumuggyako byonna bingi bijja kubeerawo insha Allah Irani enaayambako byonna ssaawa 4 okitegeera mu mbeera yonna baalabula n'obubinja nakugambye ku ssaawa 4 ndeeta omusajja yeeyita malayika y'okufa angel of death evuddeyo ezze mu lutalo malayika y'okufa yebezze mu lutalo kiba ki kuba kufa ssaawa 4 munzikirize enkome wano mbakwasa ab'ettu ly'omukeeze ate babongere mubejja oli bulungi totandika mulengeddewo bannange Julius olabyewo okalabye ndabyeko omuntu ka message ndabyeko omuntu ku YouTube channel ng'agamba nti ebyamafuta nabyo bituuse ne Kampala
emisolo gyayongezeddwamu amafuta gayongezeddwamu okusinziira wekibadde luli kakati awo bayongeddemu nusu 2 biramba ate abamu tebalina ndaba kuliko 0000 anti balina mafuta kirabika tebalina mafuta naye balaba kati betanidde nnyo naye nga kiraya nti waffe wano parliament bayisa nusu 2 ebyenkomeredde tebajja kwongera bo nga bagamba bigenda kuyambako bannayuganda okubeera nga ebisale bya ebbeeyi y'amafuta tekkate nga kale webadde ekka bwerinnya kati bagambye teri byakukanga bwerinnya ate nalabyeko ne president Ruto ng'ayogera ku byokutuyambako tutayambe Uganda kutuyambako mu ngeri ebyamafuta lwasonga tulinamu siteeke zaffe mu Kenya walaba pipeline ya gundi ya Kenya tulinamu ate waliwo eyita wali mu Tanzania nagiraba muzeeyi ne Suluhu Samia president wa Tanzania ate noyo okusinziira ku kitongole kya UNOC ekivunanyizibwa ku byamafuta kitulaga okutuggwako tugatunda mawanga gatuliranye nga okusinga ffe ogakozesa kati ate lwaki batugamba bagenda tuyamba ne by the batutegeeza okwadde nti Uganda era binyuma tetulina mafuta naye gavumenti yatugala tulina amafuta agasobola tutambuza ennaku 14 naku 14 naye nga go gammeka ate in fact yekulaga teyayingirako mu nsonga za kwongezebwa mafuta era tulaga Uganda ne ba stakeholders abavunanyizibwa babange ne bana bali ku YouTube bambi wobeera ng'oli ku YouTube ng'obadde ng'ojja ayinza okuba ekuguddeko bwe tobitegedde nkusabusabye soko subscribing nga tonavaawo subscribing ku YouTube channel yaffe eyo Julius tulage ku Mumbejja Ssebo Kasoli Juma weekuŋŋaanye bino ebintu obiveemu muhumuza misa chwe bali kubanga kwoli bambi subscribing enyiga akadde tuba ne programs nyingi nnyo ku YouTube oyinza okuba tosobola kuzifuna ngeno ogiguddeko obugwi subscribing asigalawo tulinako Kabali Shefik naye kwali kuliko Kule Musa naye kwali ali bundi bujo abekasese muli wumete ndabyekawo wekasese oba yoyo oya wumete edda bannani mwe bali kuba ku subscribing like nga tulina ne ya gondi tuna ne Islamic channel kuliko okubeerako ddawa Pale FM Islamic channel bambi nayo wosinga oli musiramu ng'obyagala ne TikTok weri Pale FM radio era nako tuba live ne Facebook nayo kweri msinga nnyo baagala awo basubscribing nga waliwo abajjawo obuzinga bagenyi tusaba bambi osigale feel at home wale waka wammwe byonna bisibuka I love you for sure nange nikukonda mnonga muhumuza mukwano go yatuyisiza mu kugali Kenya muhumuza Ruto yatuyisiza mu kugali abe Uganda netwali atenga akuganda agenda babaki nga abwebyo ebibeera ab'emikwano ab'oluganda Uganda zino sagala nnyo subscribing I love to vow nga tukikoze kale mbeere bulungi era mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ninda mukatono Baliachi Johnson yiga Abubakari tetukoma buta teke tuinako barina itwe Banabasi tuinako atukwatse nga baziko baganda bawo atukwatse Victor tuinako Abubakari muwonge era olaba bakutegeezaamu kale mwere bulungi mweraba Chakala Season 3 Double Energy Mowins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 20,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock